Abaganda bagezi naye ate abaatuulibwangako bajjajja baabasiriwaza batya. Mu Buganda bw'olootanga okutta eppupu sente ogenda afuna. Amazima ga Katonda tusiba tuzifulumya ogenda kufuna musiba muzikola mwaba manyi nti oba ogenda kufuna sente. Naye mu buliwo eggulu liba ligamba oli mu bubi olina kibi kyokola nti obadde toli singo oyagala mukyala olaba buli mukyala ajja ali bw'atyo agenda kusuula kulemesa sigalirawo. In fact nakyabwa Katonda obutawasa owana ajja. Yes, yagiramba omukyalo yayimbanga ne gospel kitegeeza agenda gatta bibiri, agenda omwoyo gwe gugenda kuyingira mu gospel buyingire ne mu sachula. Ojja kuwulira luutu eno ogenda kulaba abayimbi ng'akola concert naye before his concert nga waliwo afudde mu family. Aba mwakirabyeko wano aba mwakirabyeko nti saddaaka kati zidimandingibwa mu Magombe. Ne bano Baganda baffe abalala betugamba nti kale mu kisiibo kamutambuza ddembe ate bakagaana tekatambula, omwenge mu mabaala tegutambula. Tolaba nga si Katonda mutuufu oyo. Katonda atagaana kuloga, Katonda atagaana kutta munno, oyo si Katonda. Bwe babanga bafu Musumba nga bw'ogambye gaba babangi bulala bangi era bangi abagenda mugenda kyenyinza okugamba era bubaka bwendeese. Kati baaniriza ku Unique Media abatulaba mwenna. Nze Roland Seruyima leero nze ntudde mu maaso gammwe. Sami yafunyemu obuzibuzibu butonotono naye tumusabira basaba nammwe mumusabire mumwereze essaala zammwe ajja kutereera ate ku puroguramu eziddako asobole okujja okutuula wano. Leero nze mutuuliddewo ku lulwe ne ku lwa Unique Media Management yonna ekyenaakosa munaatusonyiwa naye kansuubire nti Mukama oyo anansobozesa okukola puroguramu eno ne tugijjayo okubaka ne bubatuukako nga biteekeddwa okubatuukako. JS Medical Hubs be batutuusako puroguramu eno. Musajja mulokole ng'era Sami bw'atera okubagamba ali Nansana. Gende Nansana akujjanjaba ebirwadde byonna by'olina ebya mu lubuto, ajjanjabisa bintu bya butonde naye awo naye ekitone kye bwe kiri asobole okujjanjaba ali Nansana awo bw'omukubirako ennamba ziri awo ku screen yo. Neera njagala okutuusa okwebaza eri mwenna abatulaba okuva mu nsi ez'enjawulo, okuva mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Mwenna abakomentinga, komenti zammwe zirina kye zitwongerako ku puroguramu eno. Tukomyewo nate ne Musumba Roni ku mulundi guno. Mukama wange tusanyusa okulaba. Alisebo. Bulijjo nze ntera okubeera ku kamera, leero nsazeewo ngibeere maaso. Abantu bulijjo banneebuuza leero ndowooza banandabako. Mukama yeebazibwe. Amiina, Mukama yeebazibwe. Buuza ku batulaba ssebo. Abalungi abatulaba twongera okubabuuzaako nti Yesu yeebazibwe. Muli mutya? Twebaza Katonda nti abadde mwesigwa gye tuli, ate nzikiriza naawe gy'oli Katonda abadde mwesigwa mu bulamu bwo akati mu biseera bino bye tulimu eby'okusoomoozebwa, empewo eddeene eddeeri, ebizibu biringa ebizibu. Ne Katonda asigadde atunywezezza. Nabagamba last time nti Katonda ayagala tukole enkolagana ennungi naye tubeere munda mu ye than okubeera kungulu. Ekitufuula ab'enjawulo ku bannaddiini bali abalala ffe tuli mu Mukama munda baate bali kungulu ku n'ennyimba oziwulira zibayimba ku bonna abamusemberera yabawa obuyinza okufuuka abaana
ate ffe tugamba bonna abamusembeza kitegeeza bw'onsemberera n'oli ansembeza wabaawo enjawulo nnene. Yes, so twebaza Katonda. Bigambo byawukana. Ate buli kigambo kirina amakulu yadde bibanga ebifaanagana. Kusembera n'okusembeza. Okusembera kwe kuliwa n'okusembeza kwe. Okusembera kiringa nga kati wano nkusemberedde. Kati ate bwe nzija ne ntuulaawo ku ggwe oba onsembeza. Yes. Mu bufunze akusembeza bwe tukizza mu bulamu bwa bulijjo. Akusembeza ye muntu akukyaza n'akuyingiza mu nnyumba. Bwe kiri ssebo. Akusemberera yoyo gw'oli naye mu takisi n'akubeera okumpi. Kakati bwe kituuka mu Katonda eri abamusemberera obusemberezi bangi n'amadiini gonna bamusemberera boogera bwogezi. Bayibuli egamba nti boogera erinnya lye naye nga beegaana amaanyi ge. Nsumba ky'ogamba amadiini gonna ge tusaba tekuli ayogera na Katonda. Amadiini gonna mafu. Mu ddiini eziri mu Uganda obungi bwazo nga bwe tuzimanyi mulimu n'abamu batugamba nti twogera ne Katonda era oluusi abantu abamu abagobereza babaayo bayita mu bbo okwogera eri Katonda. Abantu bano Katonda ye yabassaawo Musumba. Yabassaawo ddi? Kyosooka okumanya abasajja mubalaba nabijjoowo na makanzu nakubaana mbuto zikumeeri na bitiibwa nenga ebyadda teboogera na Katonda. Nosanga omukazi alimbi katabye alima mukazi mukadde nenga Katonda ayogera naye. Yenjawulo. Kati baba boogera naani olwo? Kankubulye sitaani nabagamba abatulaba nti buli kintu ekirina original kiba ne dupe waakyo. Teri wantu osobola sanga kintu nga kiri original kyokka. Wayina okubaawo ekiri dupe. Wayina okubaawo ekiri dupe. Essimu yiino esobola okuba nga original. Newa bangi bempitako nga balina zi dupe nenga zifaanaga. Naye gikwatako bukwasi n'owulira obuzito baaba kino ekyuma. Ne bw'ogenda mu gundi yaayo engeri processing unit yaayo engeri gyeddukamu speed na biki byonna enjawulo nga weeri. So kati bannaffe bo waliwo eddiini emu bo emizimu gyayo gyogera n'okwogera oba Katonda bw'ayogera n'okwogera. So kati bacreatingawo n'akafeeyo amusaalaba bakola basabira ddala oli najja n'agubayisaamu ne bagwa n'ebigo. Naye ng'olowooza Katonda nga Yesu akyaliko ku musaalaba kwali bulungi nnyo yeetyebese bulungi owaabwe akyaliwa. Anti omanyi bagamba nti ku musaalaba yafiiririra ebibi byaffe byonna. Kakati bwe bateekawo akabonero k'omusaalaba gwe ng'omuntu kukujjukiza ekyo nti obeere buli lw'okutunulako obeere nga weetowaza muli. Anti bwe tuva eri nga tudda mu malwa n'embizi, bwe tuva eri nga tuloga bannaffe, okirabye enjawulo taata? Okirabye enjawulo? Nga ne bano baganda baffe abalala betugamba nti kale mu kisiibo kamutambuza ddembe ate bakagaana tekatambula. Omwenge mu mabaala tegutambula. Tolaba nga si Katonda mutuufu oyo. Katonda atagaana kuloga. Katonda atagaana kutta munno. Oyo si Katonda. Bwe babanga bafu Musumba nga bw'ogambye nga baba bangi bulala. Bangi era bangi abagenda mugenda kyenyinza okugamba era bubaka bwendeese. So ensi eno Mukama atusaasire busaasisi kubanga Bayibuli egamba nti abayite bangi naye abalondemu batono. Abalonde gwe kennyini okyekola bwekozi. Buli omu agamba nti Yesu 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 Yesu. Osobola n'omusanga mu kisiko ng'akutte essapula agamba Yesu Mariya omutuukirivu Yesu Yesu. Naye gye biggwera tulina omuntu gwe twakyaza wano yatugamba nti okiraba nga bw'okyogedde nti abantu babeereyo ne bagamba Yesu Yesu n'akwata sapule ye n'agamba Yesu Yesu, omulala n'akwata kyonna kyonna kyakutte
tulina gwe twakyaza wano n'atukakasa bulungi n'atugamba nti motivu ye eri ki nti bwe mba nkutte sapule yange kyensaba munda nsaba Katonda bwe mba nkutte kyenkutte nga kyekiringanga wano ekintu kyange kyempitamu okusaba Katonda gwe nsabaye Katonda munda olowooza babeera teboogera na Katonda. Bayibuli egamba nti Katonda mutukuvu n'abamusinza kubanga okusaba kusinza bwe nzija ne nkusaba taata mba nkusinzizza oba mukama wange bwe nkusaba nti mpaayo emitwalo 2 mba mudduwo olwo mba nkusinzizza. Okusaba kusinza si kyabasinza ate okusinza n'okusaba kutandikira mu mutima ate ekizimba okusaba n'okusinza otuuka eri Katonda butukuvu na butuukirivu. Butukuvu na butuukirivu teri munsi mutukuvu paapa mutukuvu ani taliyo bayaayo byamagandula bugandula kwepanga. Abatulaba ndine Musumba Roni nze Roland Seruyima. Musumba ono leero alina obubaka bwatuleetedde nammwe kennyini abatulaba bwe mujja okwagala obulungi ennyo kubanga nkiwasi ye yeetuma era nga bwe yabufunye Musumba ndooza tutandikirewo. Ebibuuzo byonna byenja okubuuza bijja kuva omwo. Namadde ngamba abantu ku platform yaffe ya WhatsApp nadde mbagamba nti badde expecting 3 days of darkness. Buli omu ng'akyogerako nga buli omu akimbuuza naye musi y'omwoyo nafuna omukisa ogusensinga nti ffe abantu tutunuulidde ekizikiza kino kya bulijjo n'amaaso gaffe ga mubiri naye nga musi y'omwoyo ekizikiza ge magombe. Ekizikiza kiri waffe kye tutunuulidde kino ekyokuba nti tekuli ttaala solar eclipse nga bwe byabadde ennaku tezinagwa leero meka leero 10 zadde 8 9 10 kitegeeza lukoma leero ennaku z'ekizikiza eclipse. Yes, so buli muntu yenna abannabbi baani buli omu neyakirabye obulabi naga solar eclipse kiba kikizikiza ngende ku live mbanyonyole kati buli omu yakibuukidde ne Katonda ffe yatuwa ku mukisa ogulaba n'okumanya mu nsi y'omwoyo ebyaddala wano Uganda temwalabyeko ku kizikiza nga kijja ne mu nsi y'omwoyo ebyaddala ddala waliwo emyoyo egyasumuluddwa mu eclipse waliwo emisoto egyazaaliddwa kiri spiritual tekiri physical nga bwetuli wano. Yes, ebintu by'ensi y'omwoyo tobigeraageranya nnyo n'amaaso gaffe gano tosobola tebirabibwa n'amaaso gaffe gano ga bubiri birabibwa n'amaaso ga mwoyo era ab'omwoyo be bayinza okugamba amazima. Si buli ayogera nabagamba abantu bano abatulaba nti si buli gw'owulira aleekaana ng'ayogera yadde akyogera nga kiringa ekituufu tekitegeeza nti kituufu era abeera n'obukakafu bwakyo mu Bayibuli anti ajja kuleeta Bayibuli ne bannabbi b'obulimba bateri abasinga kusoma Bayibuli abo boolaba basiiba beesala amayinja ffe abalokole kitutakola olwo ddiini emu bo basaba buli ssaawa yaabwe nti ssaawa emu yakusaba bulungi nnyo naye ffe abalokole bikola ki bali babaloga bajja beetolwa ku bizinensi yo nga gumulokole ofuluuta obuzibu buvaawo awo tetumanyi kyetwakkiriza kubanga olaba ne bwe tubanga tuli balokole singa ate kyewuunyisa nno kuba singa olaba omulokole abadde mu bulokole tugambe n'abuvaamu n'akwata ekkubo liri eddala ate ensinzayo ekyuka ava mu bulokole naye be batono ate kati ava mu bulokole agwira ddala. Musumba ntiddemu bw'otugambye nti waliwo ebyazaaliddwa waliwo emisoto egyafulumiziddwa mu nsi y'omwoyo waliyo kampani
efulumya ebisota, efulumya ebyana, efulumya ebisambu, efulumya ebizibu, like basetinga. Omulaba atufumbira nadde njogera ne ngamba abantu nti duli nalaba Sitaani ng'atudde ku ntebe. Ne wayiseewo akaseera katono nfuna omukisa ogulaba ng'entebe enkalu ali luddawa. Agenze mu nsi. Operation ya kuzikiriza kiramu. Operation ya kutta. Operation ya kulemesa abaana ba Katonda kutuuka mu kitiibwa kiri kye yavaamu. Chovola abayigiriza bagambye mulokole beera mwegendereza beera mu amagezi ag'omwoyo si buli ayigiriza nti ogenda kuwuliriza byayogera oba osobola okuwulira naye n'olondamu kubanga ne Sitaani sebo waliwo abantu nga Sitaani nakula mu bbanga lye nakuliramu waliwo abaana be nalabanga nga ba muwendo Katonda azze abazimba nga teri musumba abazimbi. Sijja kulima nti nina omusumba yali anzimbye nze nanzimba nti ogenda kuba musumba nanteekateeka omwoyo omutukuvu yabadde atuteekateeka. Kati mbiro bino ebyoluvannyuma kati Sitaani naye bwe yakiraba nti waliwo ejjere bali mu creatinga naye n'atandika n'agenda n'aseetinga ebintu. Kyova olaba obufumbo bugudde nnyo ennaku zino abantu basingle mothers bayitirivu basingle fathers era bali awo bwe batyo batyo naye nabo bangi era n'abaana bennyini abatalina bazadde baabwe kale babalina naye nga bali eyo bangi nnyo olwansonga nti olwaleero factories ziri ez'omwoyo zikola nti bafulumizza ebintu bingi bafulumizza ebyana. Joko nabagamba abantu nti gyokoma okumasturbatinga nga togenderedde jjukira kankubulya buli kimu kiyina kye kireeta okugeza buli lwoyawukana ne mukyalawo olw'obusonga omulabi bw'ataddewo ogenda kubeera mu nnyumba wekka kijja kutwalira akaseera okufuna omulala kubanga oli akutamye kati ogenda tandika okumasturbatinga n'oyo atulaba masturbating oyo oyinza n'obuta masturbatinga naye n'otandika emize emirala kati eyo process yakuzaala byana ate ebyana kyova olaba bwenzi bweyongedde obukaba bweyongedde ne mu kkanisa. Ate nabagamba wano abantu nti buli lwe weeyambula oyambala buli lwe weeyambula bwoti oyambala kati mu nsi ey'omubiri bw'ogenda mu kinabiro okunaaba weeyambula tosobola kunaaba nangoye era n'oziragira dda nti ezo nkyafu yadde ozisiibyemuku katono n'oyambala ate endala. True n'oyambala endala. Lwaki oyambala endala? Wandifulumye bute? Nzambala nkyali bute obanga bwe maliriza kubanze ngenda mu kinaabiro. Yes. Nenye mbabwerere nennaaba nentukula neneesiimula bulungi nenyambala engoye empya. Kyekyo lwaki todda muziri anti ziba zikyafuwadde. Kyekyo ti buli muntu yeeyambula amala n'ayambala. Tovolaba obwenzi bungi kati mbadde njogera wali ebyana ebiri mu kuzaalibwa mu nsi y'omwoyo njogedde ku kizikiza nti baafulumizza obumbi n'obumbi bw'emyoyo egigenda okukola era amagombe gaasumuludde. Waliwo omuyimbi yaliba mu America bamuyita Whitney oba something Whitney Houston yafa mabega ddala oba nakyogerako wano yeka nakyogerako mu music sector nalaba amagombe kwaliko gate Nigeria mu Nigeria nga bakoze omukolo omunene abayimbi aba top artists abali mu Nigeria n'abali mu nsi ziri enene nga bazze mu Nigeria nga bakoze meeting omu nga bali mu kusumulula mwoyo gwe buli lwokolera Sitaani buli lwokolera Sitaani omwoyo gwo kyebagamba nti emmeeme eyo yatundayo emmeeme ye nti like ne Magombe towummulirako ddala oba olina okumukolera Sitaani kati nga bagusumuludde nga gukutte olujegere omuzimu gwe nga gukutte olujegere baguwadde amaanyi okuyingira mu music mu nsi
yagiramba omukyalo yayimbanga ne gospel kitegeeza agenda gatta bibiri agenda omwoyo gwe gugenda kuyingira mu gospel guyingire ne mu sachula ojja kuwulira luutu eno ogenda kulaba abayimbi ng'akola concert naye before his concert nga waliwo afudde mu family aba mwakirabyeko wano aba mwakirabyeko nti saddaaka kati zidimandingibwa mu Magombe nekiddamu kyogera nti abagamba nti tugenda mu nnyanja ne bafuna obugaga annyanja Magombe waliwo ebibuzaabuza naye ng'ennyanja Magombe agawedde emirimu kati njagala kwogera ku kino ntambula nga tonnaba kweyongerayo ensonga yo buli ayambula ayambala njagala oginnyonnyole bakitegeere bulungi mu ngeri ennyangu buli weweeyambula sebo ne weebaka n'omuntu mugabana ekibadde ku ggwe afunako naye n'afuna mugabana bw'aba abadde n'ekitambo ng'ameketa amannyo bitandika mpola mpola ogenda okuwulira yayuyamu ogenda okuwulira amannyo gatandisa okuvibratinga kumbe kizze buli weweegatta bwe mba nina amafuta neneegatta n'atagalina atandika opiikinga nti kitegeeza nyamba no tugabana sharing naye n'akuwaako bana bagula bamalaaya bameka be yagabana n'ekyo kyali mu gaba kyagaba ekitaggwawo kati naawe ofunako kopi n'ogabana ku ky'Omusudani omudinka omunakenya owaawa bonna kyova olaba n'abavuga bitrailer agamba nasuze ow'omukyala gundi oba yansiza ogusiraani guno motoka yakubye omupiira nemala wiiki namba motoka yakubye yingini naye nga yasuzeyo busuzi tiyagabanye ku kiri mu nsi muno waliyo omuntu ali seefu tetuli seefu naye okubeera seefu tubeera mu Kristo kitegeeza ate okubeera mu Kristo olina okuba omutuukirivu ati olina okutambulira mulamu obwobutukuvu twali wano olumu waliwo ekintu Kasirye kye yabuuza ku kamera wano n'abuuza Sami nti bameka bwe baba bagenda mu kwegatta abasaba in fact kankubulyeko nakyogerako wano ne Sami ne mugamba nti before nga tonnaba kugenda na mukyalawo na bbaawo yonna gyayitidde byabuuse sobola okukwata omukono n'omusimba emikono munno n'olangirira omulaba aleme nakujja kubazaalirako byana awo nga muli mu prosesi y'omuzannyo gwammwe asobola obazaalako byana setaani yeezira gundi eyo okufuluma fields ezo okufuluma bweru nsobola omuntu nemwegatta ne muzaala omwana ng'omwana aliko ebimujjiddeko bulungi nnyo taata ivi leka nga mulonde olowooza balonda batya abantu bali eyo tebamanyi nti balina okusaba nga olina okusaba oleba osabira mmere gy'olya ngegenda fuluma ate ekitagenda fulumizibwa Nsumba tweyongereyo nkiwe ekyo bakitegedde before nga tonakwegatta na munno oba leero oba saba twewala okwambala oyinza okwambala ate munno bayibuli egamba akolimiddwa eyeesiga omuntu kikolimo kiteereddwawo oyinza oga bba wange yali seefu bba wange kumbe alinayo kannagadya ate ga kannagadya kalina oguntu nemugabana naawe nakuleeterako nakuwaako ebiddirira naawe obifuna kitegedde sebo sobo ekityo bwe kiri kati awo nga tuvuddewo missioni eriki ebintu bino ebyazaaliddwa missioni kanisa abasajja bannabbi b'obuli babazimbye amakanisa amanene mumulowooza batagetinze eki
bantu bakatonda bantu bazimba yeekaalu za Katonda bannabbi b'obulimba leo tubalina ne mu ggwanga lino ekyo kituufu bazimbye zi cathedral nene in fact be basinga ne kanisa ennene mu ggwanga olowooza bazimbye zaaki myoyo obwakabaka obusinga amaanyi bwe buyina abantu kati ne mu nsi y'omwoyo obwakabaka obulina amaanyi bulina okuba n'emyoyo nga mingi okitegedde sebo ebiro bino sitaani ayimiridde ku ntebe yavaako ali mu kukola ye kennyini ye yeetuukira bantu luli abadde atuma kyovola ebizibu njagala mbabuulira ebizibu bigenda kweyongera nabyogeranga abalanga balowooza nsaaga ebizibu bigenda kweyongera nabagamba nti gavumenti zigenda tandika okuba nga zirowooleza mu bantu baazo ate nga n'abantu balowooleza mu gavumenti kitegeeza ki nti gavumenti zibatikka emisolo nga zaagala eggwanga lireme ekonomi ereme kugwa yes mwe muboneebone ate nga nayo bwe bakaka kubanga eyagala ebeeko byekola nayo tekiri wano Uganda wokka era ne mbagamba abantu bano nti ebbanga si ddene omusota gwatandise okulya obugimu mu ttaka ebbanga si ddene taata omusota gwatandise okulya obugimu mu ttaka era ebbanga ttono waliwo ekirwadde ekijja nga kigenda kulya mmere kigenda kutandikira ku mawogo n'amatooke ate kigenda tutandikira ku saidi z'e Masaka kiryoke kisaasaane East Africa yonna kiryoke kigende ewala anti mu nsi zino buli kintu kiteekeddwa olowooza lwaki omulaba alumba nnyo eggwanga Uganda batunuulira mu nsi ya mwoyo buli woolaba golodi mu nsi y'omubiri n'amafuta amayitirivu Amerika ejjawo kyekigireeta kufuna bya bugagga mu nsi y'omwoyo waliwo ensi nga ziri spiritual virgin kitegeera nga mulimu abantu abatamanyi bangi yes n'ekyokubiri nga mulimu ebirabo ebitinta omanyi we twakulira yeekuumye akabi naakola ati ebbeere liti mulungi okamala obunya ku matama buli musajja yenna alina sente omwavu ebirooto bye mwana oyo buli omu ayagala akoze eki yeekuumye waliwo wakulu okiraba nti omwana omuwala yeekuumye like respect eba ndala kati spiritually eggwanga Uganda lirina features eziringa eza Israeli kankubuuze ne kino kubanga mpulidde abantu bangi abakyogerako omwana eyeekuumye omwana nga ali virgin mugaso ki abantu mpulira bakyogera eyo nti abasaidi eri endala babeera bamwetaaga nnyo kyanjawulo kikyaba nakyo abapyuwa nkugambye buli weegatta n'omuntu ebimwambala byabayambadde kubanga kwegatta mulimu ebirungo ebizibu mu nsi y'omwoyo nti gy'okoma okwegatta n'abantu abangi obulamu bwo obw'omwoyo nabwo bugootaana mu nsi y'omwoyo banga kisassalala booti naye ono akyali kyova laba bamwagala nti abapyuwa abatannoonoone emmere etannaba kugaga eba etannaba kuvaamu yadde olusu ekyaboobedde eterekeddwa obulungi kyekyo kyova laba baagala bannange gwatulaba mukendeze okugyamu embuto kubanga omulabe byali ebyo ebyana niwebanga tebakikutte nti physically bakitwala mu ngeri eri spiritual nina mukwano gwange engambye nasimudde edduuka lyange ne malo disiimula omutima ne guŋŋamba ddayo kyokka nga maze osiimula omutima ne guŋŋamba ddayo osiimule wali ngenda osiimulawo nga waliwo akati kuliko olubugo naye nga yeyava okusiimulawo sitaani atuuse ku level ti omuntu asobola okukutumira akuweereza eddagala virtually nga taliiwo nalieta naliteekawo omuntu akuba empisa ey'omwoyo
okanyaga muno munnuma kumbe bakukubye empiso waliwo kye bayita busemufu wali obuliddeko bakola kaddole ne bakambazo point of contact kije kye baagala nakwata akagoyeko n'akayuza n'akambaza kaddole ako kati gwe abatadde mu kaddole yes batulaga ki ekibeerawo mu nsi y'omwoyo nti bwagamba kati bino ebigere kambisibe nga abisibako akagoye amanya akaguwa ngagamba amagenda ge ayogera n'erinnya lyo amagenda go gwe Robert nga sibidde wano tolivaawo gwe nolowooza nti byakusaga ebintu ebiri spiritual ensi eri spiritual nabaga nti ekivuga ensi oba ekifuga ensi nsi eri abange Kristo gyali abange obudde tulina butono abange musevinga enjala ejja bwe twogera abantu ne balowooza nti tusaaga mwagala bannayuganda mwagala okulaba n'enjala ejja ebya siriyasi tandika okusevinga mukama yatugamba gwe sevinga kale kikusangeyo Nuwa yaleekaana mu mulembe gwe ng'agamba abantu bannange muyingire eryato ly'ebiseera ebyo yali Kristo naye nga ali mu fomati ya lyato olwaleero Kristo waffe waali yamala okujja tubagamba abantu mulokoke mugaana lokoka va mu ddiini ya kitawo si gwe wagitandika ne kitawo teyagitandika ezo siva mu ddiini ya kitange siva gwe wagikola oba kitawo ye yagitandika yamuyamba kyebbanga lyagibeeramu kyova mulaba bannaffe bali ab'amadiini amalala be batambuza emisota tolera ku bantu abatunda obudagala nga batambuza emisota baba bambadde eki ku mutwe oyo aba Katonda wadde ombuuza ekibuzo oyo aba Katonda atakugaana kutta kubba nte z'abanno kutta banno gwe njagala olabe omubbi nga bamukubidde wali obala abamusse oba onojjako omulokole n'omu abalokole batera kuleekaana kuba naye kyabakoze era abasse kubanga ogattako ettofaali oli bwabba miliyoni 5 n'akuwaako nusu 2 n'ogenda n'obigula bwe baba batresinga ababbye naawe ow'ennusu 2 kinusu nti kino kankibawe wakwatako mbooko naawe ofuna kwata wansi ku bugere batubanga embooko nti kwata wansi ku bugere otuuse leeti naye nga musomesa naye yatuukako leeti ate ne bamusonyiwa so byebiro bye tulimu kale byebiro bye tulimu ensi erina okutegeera abange ebyensi y'omwoyo tubitegeere Kristo ajja ensi y'omwoyo ereekaana ki Kristo ajja ali mu kkubo sitaani yavudde ku ntebe ali mu kukola mu kkanisa atambula nga bw'ayagala yeeriyiisa ekigenda okukuuma sitaani ebweru w'ekkanisa y'entiisa ya Katonda ani aleeta entiisa ya Katonda mu kkanisa ye mwoyo wa Mukama buli kye mukola nga mumubuuza buli kye mukola nga mumugamba gwagenda okutandika bizinesi n'omubuulirako yadde takuzzeemu gwe genda maaso ng'oyogera naye mugambe munnaye ngenda kukola bizinesi eno nina $5,000 bw'oba kirimu etuukire bw'oba tokirimu mbuulira sente zigire kambuuza ekibuuzo mu mbeera eno yonna ey'okuba nti eriyo ebyazaaliddwa sitaani yeesitukidde takyali ku ntebe ye okusoomoozebwa konna bannabbi ab'obulimba bangi nnyo ne byennyini ebyensi byennyini bye tutambuliramu birimu okwambala n'okweyambula Katonda ki kyatwagaza Katonda akwagaza tukole tutya enkolagana yo ne Mukama ezimbibwa butuukirivu na butukuvu obutukuvu Bayibuli egamba mugamba nti buli batukuvu mulimba kyova olaba Kristo bwe yajja ku nsi ebbanga lyonna lyatambula ng'abuulira enjiri abasaddukayo Bayibuli eyogerako basaddukayo n'abawandiisi ab'amajoowo bwe musanga mu makanisa mu kyaki gundi be musangayo abambala ebigundi ebijoowo abatisa era kambabulye gwe obumu ku bubonero obulaga bannabbi b'obulimba omuntu ng'ayambala olugoye lumu kaleemu aba alina connection n'endagaano aba n'endagaano gy'alimu
either na Katonda nga oyambala kale emu yesaati gye tukusanga mu myaka gyonna wabaawo ensonga ebe kufuga wabaawo ekiriwo ekitalabika balo banyambala busuuti walo yangamba ojjeko ku kyaki yaffe musumba afa ayambala masuuti gokka ne bwaba misana ne bwaba namugamba ekanisa musumba ayagala kunyirira Katonda gwe wazitandike gwe yatandika okwambala gwe watandika tukulutende nnyo musumba yalina Farida yatugamba tulina okulabika twalabikanga bulungi nga tuli ewa sitaani lwaki ewa Katonda tulabika bubi katunyirire tulina okunyirira naye olina okuba ko amagezi ag'omwoyo nti si buli kinyiriza nti kituufu tuva tugamba abakyala nti banezi nengoye enviri ze twegattagattako buli kintu kyeweegattako either kisobola okuba nga kibi buli eringa compliment etera okuba embi nti odidde ebiviiri babisaze ku mirambo lwaki omwoyo gw'okufa tegukwambala gw'oyambadde wiivu nungi kituufu ya bbeeyi naye nga mwoyo gwakufa bagisaze ku mufu kati kambeeko ekibuzo kyenkubuza kino nakijje mu komenti ezimu bakomentinga ku mukyalo omu gwe twaleeta wano kati nkibuuza gwe kuba kati gwe w'ensi y'omwoyo omwana yagamba nti ebintu byonna by'obeera nabyo okusookera ddala waliwo yagamba nti sitaani talina kiki ebya Katonda byajja n'ateekamu akatwa oyo yali Kasiri endowooza naye ng'ovudde e Kasiri waliwo eyagamba gwe mbadde njagala okuteekako essira nti ekintu bwe bagamba nti kya sitaani tetujja kubeera awo kukwekweka ate bwe bagamba nti ezo engoye za sitaani tozambala bino ebintu bya sitaani tobikozesa bino ebintu byaki tobikozesa ne Sami abadde nga akiteekako nnyo essira oli ye najja n'agamba nze bw'ebanga eno essimu nti ya sitaani kangikozese mulage nti wano naffe tulina Katonda tuleme kudduka mudduke omuwa magezi kyoyo ebiro bino bye tulimu musapootinga nnyo ebiro bino bye tulimu byakwegendereza to the extent olwo omubuulizi omu yabuulira bino ebintu by'omunsi y'omwoyo si bya kugenda kusoma theology si buli nti yagenda n'asoma alina ka certificate alina diploma mu theology nti yategeere nnyo oba abimanyi nnyo ebintu by'ensi y'omwoyo mukwano gwo na Katonda gwe gukuzi gwe Katonda kwayima okwogera naawe ebigambo bino eby'ensi y'omwoyo n'okubikkulira ebingi nagamba Samiruni twali twogera naye ne mugamba kyaliiwo ng'osobola okubuulira ekyama nti muganda wange mwana wano saidi zeno namezeewo oguntu nesigutegeera gutandise okwengererera okimanyirira tasobola kwogera ate yasobola n'okuyamba okikunyigirako yekyali sisobola kugamba yadde mpulira bubi ano waliwo akantu akansimba nenkigamba kavuddeyo bwe kati nenkigamba omusajja yalwala dda okitegeera mba nti ano okutya okugamba kakati Katonda ebintu bino abibuulira abo mikwano gye kyovola njagala omukazi oyo atulaba okole enkolagana ennungi ne Mukama mikwano egitazimba salako essimu zino zigenda twala abantu bangi mu geyeena social media agenda twala abantu bangi mu geyeena mubi ate mulungi okitegedde taata ebiro bino ssebo kwegendereza buli we bakusongera nti olaba waliwo empologoma lwaki okibayo ki baga amaaso g'Abaganda gali mu ngalo ogenda genda empologoma ekulya ebya sirias ogaye kale baŋŋamba okitegeera baga abaana ababoda mwambale element olunaku lw'olifuna obuzibu ng'owakana n'ofuna obuzibu lw'olimanya nti element nkulu lw'olimanya nti element kitaata nkulu kitegeeza tulina okutambula nga tuli bulindaala sitaani kyakola ali mu kuvuba myoyo era nagamba abantu nti 666 yateebwa
era nababuulira ne mbagamba nti olwo abakulembeze abateereddwawo abapya mugenda kubalaba era mwetegereze buli nsi efunye omukulembeze omupya alina 666 mu ngalo mu kibatu babataddewo buteesi be bagenda okwenda osinga we bagenda olunaku lugenda kusha bagambe nti tugiguliddewo dda mbutongole abo be bagenda ogiteekako ki mbutongole yes mawanga gava tulina okukyusa obukulembeze kirungi naye kakati bw'otugamba nti abakulembeze b'ebiro bino bakyusizza bonna bonna beeri nonze kati natuka kyane nejjusa kyekyanzaazisa mu mulembe guno olw'ebyo byendaba mu nsi y'omuntu biki ebijja kakati nfuna omukisa kambawo obubaka buno nfuna omukisa wuliriza bulungi gwe wenna atulaba kyeyalinga layikinga funa obubaka ndoota ekirooto wakati mu kirooto ndaba Ronnie ono nendaba n'omwoyo gwaye nga guva mu Ronnie ono guva mu mubiri ne gudda wali tuba basatu ne tuba basatu okitegeera taata omwoyo gwange Ronnie asooka n'ekibiri kino kye muyita Ronnie nga kiri wali ku buliri nendaba nga nze neraba ndaba abantu bano yes omwoyo ne gudduka emisinde ne ngugobereza amaaso nesanga ninawe ngenze kusaidiza oku church yaffe nfunawo omu ku bavubuka betubeera nabo omwami twekanga mukutte ku mukono omwoyo gwe nagusanga gutambula bweru naye nasanga omwoyo gwe ndoza yali process ya kuloota nga mukwata ku mukono nga tetwambuka mu bbanga twesanga tuli mubire nga mukire mulimu kaline nene enjeru etemagana bweti kaline nene ngeri mubire yonna ebikkiddwako tayina nti foundation nti umusingi gutandikira wano ne tuyingira mu room nga nene ngajjudde mu butebe entebe ziri mugundi ya gundi eno no bagitani wood ziri wooden naye nga zirina eddiba lya bbeeyi lya muwendo mungi eddiba wansi mulimu n'obutto obumanyi yes akatto weekali ne mubaamu nobweweesigamako okweyagala kuddako eno entebe nga nyingi buli ruumu nga mulimu abasajja n'abakazi nga bambadde magandula ng'amakanzu bwe nalaba nti bamalayika bwe nali mbeetegereza nga bantunuulira naye nga banakuwavu omanye okukola omulimu ng'oli munakuwavu nga banakuwavu nnyo nga banakuwadde naye nga buli ntebe bagitaddewo weeyina okubeera nga bajja n'obusiimuula agikwatako n'addamu n'agikola ki n'agisiba naye nga bagisiimuula ndooza butikitiki nga basiimuulako mukatikitiki nga addamu asiimula nga siraba nfufu weekola ki weyinza kuyita nejja ku ntebe muddakiika nga basiimuula muddakiika nga basiimuula amba bano neneetegereza nga baki bamalayika ne twambuka amadaala gaali geetuloi kati nga waliwo like nga bwe bayita nti bali mu tuyita ne tugenda ku step eyokubiri eyokusatu ne tugenda steps simanyi oba zaali mmeka naye nga buli ruumu gye tuyitamu mulimu ntebe nga nyingi naye ng'entebe ezo buli muntu ali ku nsi olwalira alinako entebe nga ziriko amanya setegereza naye kye namanya nti buli muntu ali mu nsi ntebe alina entebe naye oyo omusamize gw'omanyi alinawo entebe kubanga Katonda ye mutonda ne nabbi w'obulimba gw'omanyi atunda gundi alinawo entebe nalaba buli muntu yenna ku nsi ng'alina entebe ne twongera okudduka nga nziruka n'omwoyo gwono gwe nali naye ne tugendayo waggulu mulumu eyali esembayo oba oguzimba ogwali gusembayo ekifo kinene nga mulimu entebe ezo zaali zanjawulo omuko ze z'abaweereza ab'ebiro bino ebyetulimu yes ez'abaweereza abo baziteeka waggulu nga waliwo n'ekifondo bali mu kiteekateeka omukulu wagenda otuula abagenda okutuula ku mukono ogwa ddyo ogwa kitaffe
ekyewunyisa kye kino nendaba entebe nga nnungi akati nsanga akatebe nga bwe katyo naye nga nako kalungi nkakwata ntuuleko olwo tusinkanye yabadde atuyise omusajja oyo mumanyi mubuliwo waali ku nsi naye Kristo ndowooza ayambadde ekifaananyi ky'oli okitegeera olwo lwonna ogoberera mwoyo guno no nze omwoyo guno ngukutte muki ono mukutte nedda anti wagambye olaba omubiri n'omwoyo yes omwoyo n'ogugobereza kati twatuka ekiseera nga tuli kimu yes nga tuli ekyo kimu nga nze atambula okitegeera nga banagamba nti gundi omulabyeko wano nti ayisaawo si bagundi nti bayise wano tigundi ayisaawo olwo oli kati n'oli gwe wali okutte ku mukono mukutte ku mukono tutuuse ayimiridde eri nyimiridde wano wone yali ampise tutandika okwogera byayogera nange byonna amazima ga Katonda sirina n'ekimu kyensobola balimba sirina n'ekimu kyensobola bagambako yadde sirina kyenzijukira naye nga twayogerera ebbanga bwe twamala okwogera message nze nali namaze already gifuna yali entutte nti obutebe bungi naye abagenda obutuulako batono ngenda okutunula ku nsi mba nyambuka wali ntunula wano wansi ku nsi ng'ensi efaanana bubi ng'ensi njama nga tulinga abatalina n'amasannyalaze kyenkana ng'omanyi bubbalubu obutonotono obwaka obutono ng'ensi erimu ekizikiza ng'ensi efaanana fane nga mbi nga bw'okiwulira ekyewunyisa kye kino nendeba nga abantu ne betugamba nti balokole nga bali ku byabwe entebe eno ogikolerera bagikuteerayo naye yakolerera entebe yo gyeri naye yakolerera togenda genda mutuule yakolerera ngenda okulaba nga abalina okutula mu ntebe ezo bali mu byabwe ng'ensi abantu bali mu byabwe banoonya ssente banoonya oli yeeralikira ku baana nga takera nko ku makya n'abeeteerawo okitegeera taata n'alyaki leero nga yalinga yeyeetonda bayibuli tugamba nti teweeraliikirira byankya olw'enkya lwerabirira kitegeeza luliko lulabirira Katonda so kati ffe ne tubeera mu stress amabanja nga ganfukidde amabanja waliwo Katonda eyakutonda akimanyi infact Katonda waffe nga tonnaba nakusaba nnyo kwereega nga byosabira yabitegedde dda ye kyanoonya kiri kimu bwahambo okusinza kubanga okusaba nako kabonero kakusinza okitegeera taata so ekyewunyisa kye kino ngenda okutunula ku nsi nti amaaso ng'abantu bali ku byabwe bali musi naye nga yo njama ekizikiza mu ekiri naye nga n'abantu abalimu ngambi kankubuli omwoyo gwo lwolifa n'ogenda ng'ogenda eri wa Bwakabaka mu Bwakabaka oba kale nga togenze eri bw'otunula ku nsi nga bagambye eddako tosobola kudda efaanana bubi anti obwana bwe ogamba obulese otya n'omubiri gwennyini gw'ovuddemu olugoye nga bw'onaaba neweeyambula olugoye lw'olimiddemu n'omala okunaaba tosobola dduddamu luba lufaanana bubi era ekiddirire kusooka kulwoza yes osooka n'odduunyako naye bannange okitegeera taata nti ensi y'omwoyo eggulu lyandazeeko akatono nti entebe buli muntu alina akatebe ke naye tukakolerera ate nga bagikulongooseza ate abamalayika abanakuwavu abalongoosa kubanga balaba abagenda zituulako batono galuumu gali aganene gagaggadde nga mwali entebe amazima ga Katonda ennyingi entebe nyingi ate ez'ebbeeyi wooden nga kuliko emitta emirungi egy'ebbeeyi buwanana ng'ekifo kirabika kitemagana bwe kiti njagala mbakakasa emikwano eggulu gyeriri gw'ataneeyonoonesa lwana naawe yeeyonoonesa Katonda ajja kuwa virginity ey'omwoyo weekuume tandika tambula ekintu kyonna nga kinaakujja ku mulamu abamu batera okugamba musumba olimba nnyo naawe okugamba abantu mbu
ogamba abantu nti ekintu kyonna kyonna ekiba kinakujja Katonda kireke kyesonyiwe olwe yanyombesa ssebo ndiwe obanga mwami yagenda okujja Katonda byesonyiwe omwami omukyawe no se ekyo nti obadde toli singo ng'oyagala mukyala olaba buli mukyala ajja ali bw'atyo agenda kusuula kulemesa sigalirawo in fact nakyabwa Katonda obutawasa owanajja yes owanajja era lwanajja tojja kusobola yadde okumugaana bulungi nnyo akananasi bakasaze kali kutule kanyiriro kamala mulokole olabira akavunyu nga keetalayo kati yadde enjala ekulumeta kaleki abaana bafe abalokole bali ku mawuledi bali emiceere bagitana mpeke ya nabbi nti muganda tonzija ku lusaniya ekibadde mugundi mu kusiibuluka n'okusiibulula tomanyi byolya bali basaddaakira ebintu byabwe gwe mulokole naawe n'otwala omutwe lya emimmonde gy'osirike Katonda ajja kuleeta piraawo ate kakati mu biro bino mwe tulinga obwavu bungi tulina okwegendereza mu buli mbeera tulina okuba abegendereza mu buli mbeera gye tulimu ekyokubiri amagombe abafu batambula nnyo ennaku zino kyova olaba ennamba y'abaloota abafu yeeyongedde naawe ali eyo osobola okutugamba kakati nno baatugambanga olaba ekintu ekyo ekyabafu baatugambanga nti ebintu biri bibiri ekisooka omuntu bw'obeera ng'oli mwavu nebyoloota bikyuka gwoloota abafu gwoloota simanyi ogenze mulimbo simanyi gwoloota ki kati yo mugagga mbw aloota byanjawulo naye nekiri ekirala baatugambanga nti kiba kitegeeza ebyewamwe bikubanja olina kyotaakola omuntu ono azze kukulabula Abaganda bagezi naye ate abaatuulibwangako bajjajja baabasiriwaza batya mu Buganda bw'olootanga okutta eppupu sente ogenda afuna amazima ga Katonda tusiba tuzifulumya ogenda kufuna musiba muzikola mwabamanyi nti oba ogenda kufuna sente naye mu buliwo eggulu liba ligamba oli mu bubi olina kibi kyokola olina ekibi kyokola ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.